Oluseke moving, Oluseke coming. Said yes. So as a judge, I'll be waiting. You load me. Bw'atyo omukulu bw'ayingiddewo nga Kasuku agenda Musimba Oluseke tabyerabidde abantu be nga bwe yabasuubiza omukulu amusabye enkalu naye njagala olabe bisesa wabula Tamale Junior agambye nti agenda muluga ayinza atya okuliidinga ate Tamale Junior ye yali emabega wa enteekateeka zino sokola bimu Kasuku with the things for the bazukulu out there and we go. I know you don't like dancing a lot, but man, we want to have a good time. So yes, we want to go out there and we enjoy ourselves here and there after we've seen our judge. Other than that, thank you very much for your time, and we hope you give us more of these engagements. May not be us necessarily all the time, but to those other people, because now we feel we are closer to you. I had never seen you one-on-one real time, so I used to say, hey, because growing up they told us, Museveni yali afuka kapa n'abulawo. So now I'm looking at the man, I'm like, wow. Wali wano kati byakwevuma nga nnyingira Ssabo nga nkuloga kati tuzze ku ddogo bannange naye nga ate ssente abadde ng'azifuna. Enough is enough. So ddogo kati era ba TikTok abajja mu meeting tudde mujjenga mu kitegedde. This is my project. Lero gero tunulireyo ebitabo bya security nga Kasuku gyali ngera musasula mubadde muwa ssente zaaki kati mwawulidde nga temukyasola mukweka mulekerawo okutumanyiira. Bwina avuddeyo njagala owulirize wano njagala osooka owulirize Rama ono yagambye bw'agenda kudda mu nuupo ono aleese bwino Kasuku bulijjo wa NRM era mu bulijjo afuna ne ssente z'abasajja bigambo bya Tamale Junior kakati wuliriza bwino ku bwino. Abantu we banalaba ebyo ebintu bye mukola bajja kuggwamu amaanyi. The moment people start seeing ebintu ebitategeerekeka nga you are rewarding people who are ne wafa Museveni fuga obuwangazi bwa kitange bwonna budde gy'oli owangalire ddala otukkale. A few moments later. NRM tebajeyalira bataddeko chicken nalina bizinensi ya bukadde 2 yonna n'ensaanawo lwakuwagira President Museveni. nga you are rewarding people who have never even gone to the campaigns. Nengo ina abana b'abantu emyezi 3 balekawo amaka gaabwe ba YouTube ba TikTok bali mulali okutte ssente oziwa Kasuku akyaza abeni yupi ate bavume gavumenti wano mbadde nga muwa ssente mu nkukutu muveeyo mugambe nti Kasuku wammwe ensi ekitegeere ate tukooye abantu abalya ssente mu nkukutu nga temwagala laga nti muli BNRM ekyo nakyo tukikooye omuntu n'alya ssente mu nkukutu kyokka WNRM tayagala laga nti WNRM. Guys, we are tired of that. Bannamawulire bangi ssente muzifuna eza gavumenti lwaki temujoogerera gavumenti lwaki mwekweka? Why do you hide? Wano Lumbuye yabitugamba dda nagamba abantu abo ba state agent nga muwakana kati today what happened? Kyogamba government yakedde bukezi kumacha negamba ati Kasuku yagenda ku interviewing era balese waabwe kati bulijjo yekwekera ki? Feba Junior tuveeyo tuwogere then ba Kasuku bekweke mubawe ssente mu nkukutu kati mumale mubajjeyo today ng'akalulu kagenda kuggwa. Ekyo si kirungi. That is not good. Pichi yange gye nalina bagikumako n'omuliro lwakuwagira President Museveni. Bizinensi zange zonna zigudde abantu tebagula anti owagira Museveni nfiiriddwa buli kimu kyonna kubyeyo bangobye nenzunga enseno nenzunga mu nsi eri nga bannemesa okukola lwakuba nti ndi WNRM
naye ku bantu abagenda okulaba President Museveni ne batatuteekako tebabalimba nti abo abantu abagenda olaba President Museveni tebagenda bawa ssente. Wallahi bagenda bawa ssente. Oyinza oyingira State House ne batakuwa, oyinza okusembeera President Museveni ne batakuwa. Ndabye nnyo kubanga ekibiina kyange ekya UPC kyaggwawo kyasaanawo. Nze nfiiriddwa buli kimu olw'okuwagira naye ne bakola lisiti. Bakoze lisiti eyaabwe ffe ne batuwandula. Kati chicken ogenda kukola ki mu State House? Chicken. Omuntu eyekuba olugalo matako ng'ensi eraba. Ate teri kyatunyiizizza nga chicken kuba ku lisiti. Kati chicken government ebadde ekwebaza ki? Wekubanga matako. Wabula chicken. Nawe no ino omukisa. Can you imagine? Ne balekawo abaho. Ne balekawo Rama. Ne bateekako chicken omukombi nga mukambwe. Ng'omwaka oguwedde chicken kyakoze kiri ekitwe kwekuba lugalo matako. Choka ku listi ya State House kwali Professor Omukombi chicken. Awo wabule yakoze listi eyo. Webale baba. Kati watu baliddemu ddala magezi. Noleka Rama. Noleka Bukenya media. Ina kyagamba mu kaseera kano technically Munyagwa ba mu mutinze nimwe ekyo temusobola kukitegeera temusobola kukiraba. Munyagwa was muted 100% during now and after elections. Taina byayogera ng'omuntu gw'okozesa nga PRO bamuyita agenda sinkane president ayogereko eri eggwanga. That means y'okugendayo mmwe mwakkiriziganya naye. Kwa Munyagwa bw'aba ayogera ne Kasuku akulaga nti alina ekifo ekinene mu gavumenti yaabwe ng'ewangudde. Kitegeeza Kasuku tasobola kugenda wa Museveni nga Munyagwa tebakkaanyiza. Kitegeeza Munyagwa yakkiriza Kasuku agende wa Museveni. Oluse kitali kiki kituufu kati Munyagwa bamugjeemu. Oyo yawedde tayina kyagamba. Ye bamugjeemu completely. Kati gwo kutwala bwabadde oyagala kujja kulaga just video eri abantu kumbe bali mu kuzannya politics ow'omunda. Ekyo kimu. Ekisembayo kyenjagala bagamba mazima kiruma tikirungi kuwulira naye omuntu ali varsity ng'afuna obudde n'anyumyako n'abantu ab'enjawulo bino byenjogera abaabimanyi. Mbalayirira aga Katonda mu ggulu temugenda kikkiriza naye kibayambengako olunaku lumu mujjukire nti Godfather yatugamba. Mbalayirira aga Katonda ali mu ggulu liiso ddene Namugereka Ddunda Seggulu ligamba kabaka w'abalubaali amazima teri ssente ziribaweebwa. Father no nawo tandise okwogera olulimi olutategeerekeka. Abe masoko ndeke nkozesa bomishoni yange ojja kujja mu bibyo oyogere ky'oyagala. Abantu bamusuubira okubawa ssente wallahi bazaagala emirundi kawumbi okuba ssente. Ekyoyogera teri ssente zawajjatuwa kuba babulooka abazijja bazaagala. Bannange olunaku lw'olifuna omukisa n'osisinkanako ku muntu gwe baali bawadde ssente n'azikwata mu ngalo bw'ati hajja kuwulira ssente ze yatuuse e Kampala. Kituufu. Bino bijja kukuyamba ng'olina amagezi bw'oba toyina tebijja kukola ki? Muleme kukola nga musuubira ssente tezigenda baweebwa mu ekyawe. Mu budde bw'okwekyawa mugenda kukola ebintu bingi bye mutategeera ebigenda baviirako ebizibu. Omanyi bw'oba okola ng'osuubira omusaala ne gutakuweebwa weekyawa. Kati bwe weekyawa okola damages nnyingi nga tozitegedde ne zikuviirako ebiki ng'olaba baakusuula olaba baakusuulirira. Bw'oba okola kolerera ekintu eki nti bwe ntuuka at least ku poliisi ne mbaako gwe ndoopa bannyamba mangu.
bwe nnyingira wayi ne mugamba mukama wange mbadde ono si Rama ono waffe talina buzibu yitawo okisegeera kolerera okuwa kirijja by chance naye nti bakuwe tonnatuuka kwagala ssente nga bali boolowooza nti bakuyiseewo weewe nga yebazaagala ndayira aga Katonda mu ggulu teri yadde olwataano lulikuweebwa buli omu amanyi baatuwa walya wakola ki yererere omuntu the guys here. So it's a pleasure, and thank you, Natasha, for picking me out to represent all the other YouTubers out there. And I hope, like the president has asked, we are going to engage more with you, and you help us push the agenda. Mr. President, we are not bad people. We are only trying to do our jobs, to feed our families, and to see that we get better. So if we get into good books with you, I don't know who's told you people are misusing the internet, but well, those who are misusing it are few, and you can always curb them out. But the biggest part of us, we are really doing well on the internet. So thank you very much for your time, and we hope to see you again. A digital content creator, and yeah, you've said certain things about the internet and how it works, but I still feel if you allow, through Natasha, we want to engage you more with the digital content creators to make you understand our job. There are so many people who are employed through digital content creation. Maybe we can see how we try to explain to you what our job entails. How do we harmonize to bring it into most of the ideas you have about taking this country forward? Because most of the youth we are trying to talk to, the youth, the government says right now are the biggest population. They are dealing with digital and digital content creation. And we really need the government to come and we work together to harmonize with us, to enhance with us, to support us in all the ways possible, as to be part of the government's programs going forward. So I don't know if you could allow us, we get some time. You make proposals. You make proposals and bring them to Natasha. Thank you very much, Your Excellency. Finally, as before I give a vote of thanks, we are going to start with between 1 to 2 billion. We are going to capitalize your circle. We are going to win this election. But we want all of you to be part of the winning. Identify with the win. Let me give you some, because for you, many of you are here in Kampala, Wakiso. You may not know what is happening in other places. When you look at, say, because you're having 3 elections in one, we have the presidential election, we have the parliamentary election, and we have the local government elections, the one for LOC's district chairman and so forth. Now, when you look at the presidential, like the parliamentary elections, the seats of parliament for women MPs, and there also direct elections for the constituencies, the total number is 499 seats. Ebivuganyizibwako biri bina 99. NRM ena abaka besimbyewo mu buli kifo bina 99. NRM has candidates in all the seats, 499. But the ones who are next to us, the NUP, they have only seats in 290 constituencies out of 209 or out of 499. So they have candidates on only 58% of the seats.
Take this carefully. They have left 42% to NRM to win. That's why you hear unopposed, what, or where NRM is standing with another NRM independent. So in 42% of the constituencies, they are not there. They're only in 58% around here, Kampala, Wakiso, and so forth. So those where they are, we're also going to win them, if we have a majority of them. So we shall have parliament with NRM majority. Now, why didn't they get people to stand in other places? It is because by the time somebody wants to stand as MP, they must reflect and say, can I win? If they think they cannot win, they don't waste their time. That's why they need to get people to stand in Ekisawo, in Arua, in all those many places. They're not there. It is because the people there, they have some supporters there, a few of them, but they make a gauge and say, I can't win here. We don't have supporters as a party. So they don't waste their time. That's why they don't have candidates there. Now we have seen many of them getting out on their own. And the 290 I'm talking about is for these ones who are getting out on their own. But they have been saying, they are buying them. Which MP who has hopes of winning can be bought? By the time somebody says, I'm on Peke Mompayo, Chitege is Yalabe Yakube Tochi Tebiri,